Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olunyiriri lwaffe olw'olunaku olwaleero luva mu Zabbuli eya 2:7 era nga lugamba nti abamu beesiga amagaali, abalala ne beesiga embalaasi zaabwe, naye ffe twogera erinnya lya Mukama Katonda waffe. Omulabi wa TV eno 3 ABN, weesiga ki mu bulamu bwo? Kikyolaba nti kya makulu nnyo oba ekisobola okukutaasa oba kyowulira nga kyeweenyumirizaamu? Ekintu kyonna kyeweenyumirizaamu kisobola okuggwaawo era butaliimu, naye erinnya lya Mukama Katonda waffe lyakutuwanguza okutuuka ku nkomerero. Wiiki eno nsaba ffenna obwesige bwaffe tubuteeke mu Katonda waffe. Ebintu byaffe byonna bye tuyina, yinza okuba emmotoka yo oba ennyumba yo, naye byonna butaliimu. Twesiga erinnya lya Mukama Katonda waffe kuba mwe muli obuwanguzi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Wasiza otya mukwano gwange nate? Mukama waffe yeebazibwe, nsanyusa okuddamu okuwuliziganyako naawe. Gwe mukwano gwange asazeewo okwekuumira ku 3 ABN oba okutandika olunaku ng'oli ku mukutu guno ogwa 3 ABN ku programu yaffe. Mukama waffe yeebazibwe kubanga gw'osazeewo buli lunaku ogamba nze nteekwa okufuna essuubi nga sinnatandika lunaku munange okola bulungi. Nsaba ekisa kya Katonda kikubeere ekyo ky'oluubirirwa okutandika olunaku nga weewonze mu maaso ga Katonda ng'owulidde ku ddoboozi lya Katonda. Mukama akikubalire. Ate kankubulire, teriyo ddakiika ya muwendo mu bulamu bwa muntu ng'eddakiika gy'omaze mu maaso ga Katonda. Oyinza okuba oli awo ng'ogalamidde na ku kitanda kyo, mwana wattu kya muwendo. Mu byonna by'onookola olwaleero, ekyo mmanyi kye kigenda okusinga okuba n'omuwendo omunene. N'olwekyo tokisuulanga buli lunaku, genda mu maaso ng'owuliriza. Akwanirizaako siri mulala, nze Deborah Kyejjusa okuva ewa Kiso. Mukama waffe yeebazibwe. Nkwebaza gwakedde, nkwebaza okwekuumira ku mukutu guno. Nsaba ekisa kya Katonda kikubeere. Kale nno bwe tutyo nga bulijjo enkya ya leero mu ssaawa eno nga tuzze ku nsulo ey'essuubi. Ensulo yaffe we tujja essuubi awo enkya ya leero twewombeke olw'okusaba tuyingire ate mu kyokuyiga kyaffe ekiggula lunaku. Katonda waffe weebale nnyo kubanga n'olwaleero bukedde nga tuli balamu. Manyi waliwo abayise mu kiro nga banyigirizibwa. Manyi waliwo abaasuze nga bakulungutana, naye Katonda waffe oli Katonda atazinduukirizibwa. Oyagala tubeeko kye tuyiga olwaleero. Kkiriza Mukama Omwoyo waatuyigirize, atukozese ky'oyagala. Mukama tukwebaza kubanga omukisa guno wagutuwa. Katwongere bulijjo okugukozesa. Ekisingamu byonna Mukama twongere okusemberera n'okulongoosa enkolagana yaffe naawe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Enkya ya leero abaagalwa, tugenda okuyiga ku kigambo kino ekiriko omutwe ogugamba nti olw'okugasa bonna. Olw'okugasa bonna. Olunyi lwaffe olw'okujjukira lugenda kuva mu Bakoliisi ekisooka essula ya 12 olunyiriri lwa 7.
Bakoliiso ekisooka lwa 12 olunyiriri lwa 7. Kansuubire naawe obikkuddeyo era otuuseewo. Nze ntuuseewo. Kakati eyange egamba bweti Bayibuli nti naye buli muntu aweebwa okulagibwa kw'Omwoyo olw'okugasa. Buli muntu aweebwa okulagibwa kw'Omwoyo olw'okugasa. Kiki kino kyayogerako? Omutwe gwagambye olw'okugasa bonna. Olunyiriri lw'okujjukira ne tugamba nti buli muntu aweebwa ng'Omwoyo bw'aba alagidde, naye ng'ekigendererwa lw'abantu bonna kubanga baganulwa. Agamba waliwo omusajja omu, muwandiisi waffe ebyokuyiga, waliwo omusajja omu annyonnyola nti ye yafuna omukisa n'agendako mu kifo we bakolera ebifaananyi ebisiige. Nti naye nga bw'otunuulira ebifaananyi biri, omutindo gwabyo nga mulungi, kwegamba osamaalirira olw'engeri ebifaananyi biri bwe babikola. Weewuunye nti ng'ate bikolebwa mu myaka egy'enjawulo ate n'abantu ab'enjawulo. Nti naye omusajja ono kye yazuula kyali kimu, nti abantu ab'enjawulo abajjanga nga bakuba oba basiiga ebifaananyi bino, omukisa gwe baalina gwe guno, nti abo abaabasookawo okubeerawo mu biseera eby'emabega oba abaabasookawo mu mulimu guno, bajja balaga oba bagabana experience yaabwe, kugamba obukugu bwabwe ne generations ez'enjawulo n'ebyasa ebyaddako eby'enjawulo. Nti kwegamba oli bwe yafunanga omukisa, talanta ye bwe yagifunanga, ekirabo kye bwe yakifunanga, kati nga mu basiizi b'ebifaananyi nga tekikoma ku ye, ng'abaako omuntu omulala gwakisigamu, oba ng'akkiriza abantu abakoppo. Manyi kati ffe tulina nnyo enkola ffe Abafirika, bwe njiga akange saagala kukagabana na muntu mulala, nti kubanga kange nzekka twagala mbeere nga nze kange. Naye mu mbeera eno ey'okugabana kw'ebyo Katonda byatuwadde, Bayibuli etugamba nti buli muntu aweebwa ekirabo kye, ng'ekyo kigenda kugasa bantu bonna. Si kikyo ggwe nga ggwe osiriko kyesirikire okikukulire, nedda. Kikyo n'abalala. Gwakuwadde bubi ekyo, naye ate waliyo omuntu omulala naye alina ekirabo ekirala naawe ky'osobola okwetaaga. Kino nno kitutegeeza ki? Nti kati ng'abano ow'ebifaananyi ono omuvubuka gwabadde anyumyako, nti abasajja bano nti singa baali basirikidde ne bakukulira ebirabo byabwe ne batabijjaayo kubyoleka, abasiizi b'ebifaananyi bandikomye ku myaka gyadda, twandibadde nakati tetulina. Naye olaba ne kati mu masomero fine art gyali, abaana baffe bayigiriza fine art, era balina ne theories ze bawandiise, balina n'ebutabo obw'enjawulo bwe bawandiise obuyamba abanaakuwuka mu kuba ebifaananyi obubayamba. Kiki kye kitegeeza? Nti wano omusajja wa Katonda Pawulo bw'abawandikira Abakoliso abagamba nti abaagalwa, waliwo enjawulo. Era bw'oba osomye nti mu lunyiriri olw'okuna olw'essula 12 agamba nti naye waliwo enjawulo ez'ebirabo, naye Omwoyo ali omu. Nti era waliwo enjawulo ez'okuweereza, era Mukama waffe ali omu. Ssebo nnyabo, kye njagadde okutegeeza enkya ya leero, Mwoyo agamba nti Omwoyo wa Katonda omu agaba ebirabo eby'enjawulo mu bantu ab'enjawulo. Ku nkomeyo ya byonna, ebirabo bino bwe bikuŋŋaanyizibwa, Katonda waffe n'agulumizibwa. Bw'osoma ennyiriri eziddako agamba nti olunya olw'omunaana nti kubanga omulala amuweesa ekigambo eky'amagezi, omulala n'aweebwa kugamba n'omulala n'aweebwa okutegeeranga ku bw'Omwoyo oyo, omulala n'amuwa okukkiriza ku bw'Omwoyo oyo,
omulala ekirabo ekyokuwonyanga, omulala n'amuwa okukolanga ebyamagero, omulala okubuuliranga, omulala okwawulanga emyoyo, omulala engeri z'ennimi, omulala okuvuunuzanga ennimi. Nti naye ebyo byonna Omwoyo omu yabikola ng'agabira buli muntu kinnoomu ye nga bw'ayagala. Mukwano gwange, okimanyi nti naawe awo wooli oyina ekirabo ky'Omwoyo? Kubanga Katonda bw'atuyita buli omu akuwa ekirabo. Abantu abamu bwe tugamba ekirabo ogenda okutunula mu bino nga tobiraba, naye waliwo ebirabo yeringa talanta, waliwo ekintu ky'olinamu obusobozi obusukka ku bw'omuntu omulala. Ekirabo kye kintu kyonna omuntu kyakola ng'akikola bulungi, ng'akikola n'obusobozi n'okwagala awatali na kuwalirizibwa. Kati ekyo kye kiba ekirabo kubanga tolinda na kulagira. Kiwano kyavudde atumenyerayo ebirabo eby'enjawulo nti abamu abawa ekigambo ky'amagezi eri abantu bannange nga Mukama kw'okuba ddala yamuwa nga buli kigambo ekimuvaamu ky'amagezi. Kyokka weewuunya eri abalala nga yabawa okutegeeranga. Nali sikimanyi nti okutegeera n'amagezi byawukana. Oluusi ayinza okuba alina amagezi naye ng'ate tategeera. Omulala ng'ategeera nnyo naye nga kati awo binsobera nange. Naye kyenkugamba nti Katonda waliwo be yawa nga balina amagezi, abamu nga bagatta amagezi n'okutegeera. Oluusi abagezi ennyo, ate amagezi Katonda ge yabawa mu kifo kyo gakozesa obulungi ate baganya okutegeera Kristo n'okumugoberera nga bw'ali, kyokka nga amagezi yagabawa. Kale kyenvudde nkugamba nti oluusi amagezi n'okutegeera byawukana, kubeera byawukanira ddala. Naye n'agamba nti abalala yabawa ekirabo ekyokwogera mu nnimi ez'enjawulo. Sigala zino ze batunnyonnyola, abamu ze boogera ne balyoka bagamba eyo temwogera na nnimi byakoze bitya. Naye ennimi eri omuntu omu ng'alina omukisa asobola okwogera Olugriiki, ayogera Olufalansa, Olujamani alumanyi, Oluswayiri alumanyi, Oluzungu alumanyi, Oluswayiri alumanyi, Oluluuli alugattako. Eri abantu nga bo Katonda yabawa ekirabo ekyo, nga omuntu kwegamba ng'ayiga mangu ennimi azitegeera mangu, nga bwe munaagenda mu Burundi ajja bavuunulira, asobola okubayamba n'ategeera n'abavuunulira. Eri abantu abalina ebirabo bwe bityo. Abalala n'abawa ekirabo ekyokuwonya, ekyokukola ebyamagero. Bannange sitte oyinza okuba oli musumba naye nga munaye Mukama yakuwa ng'ojja kuba mubuulizi mulungi, naye ng'ate mu kukola ebyamagero oyinza okuba nga ebibyo si bino ebiri first hand kaŋŋambe nti si kyekyo kagwirawo. Ekyo tukikkirize nti Katonda agaba ebirabo, asobola okuwa ekirabo ekyokusabira abantu ne bawona ng'akiwadde muntu ali eyo, temumusuubira namusuubira kuba ali ku front page taliiko, naye ng'ali eyo, naye nga munnange bw'asabira abantu bakola ki? Bawona. Ekyo kirabo. Eri abamu nga Katonda yabalonda n'abayita nga bo bamukuŋŋaanya, nga bakuŋŋaanya abantu ba Katonda, abavu, abanaku, abatono, abanene, mu gavumenti, abatali, bonna nga abakuŋŋaanya n'abaleeta wamu. Ekyo kirabo nakyo. Nga gw'oli mukuŋŋaanye wuwo tewaggwa bantu, tewaggwa wali amaka g'abantu nga tegaggwamu bantu, buli wa buli kiko omusango omwo. Ekyo nakyo kirabo. Si buli omu nti akifuna, naye lwaki akituwa? Ansa yagituwadde olw'abantu bonna okuganyulwamu. Lwaki? Kubanga Katonda waffe taliiwo directly kujja kutuuka ku bantu bano, naye asobola okubatuukako okuyita mu birabo eby'enjawulo byawadde nze naawe. Kubanga nze nina ekyange ekirabo ate naawe olina ekikyo. Kati kyeki kye ŋŋamba, Pawulo wano bw'aba ayigiriza agamba nti kyansonga
nti naye buli muntu aweebwa okulagirwa kw'omwoyo ku bw'omwoyo olw'okugasa. Kikyagamba nti naawe olwaleero gwali awo ng'olowooza nti Mukama teyakuwa kirabo, mukwano gwange olina ekirabo kyo ekyenjawulo ekitali mu nze, ekitali mu muganda we, ekitali mu mukazi we, ekitali mu mwami wo, ekitali mu mwana wo. Omwana we ayina ekikye naawe oyina ekikyo. Kiki kyagamba nti kati gwe bw'onookozesa ekikyo nange ne nkozesa ekyange, ffenna bwe tuneegattira awamu omulimu gwa Katonda nga gulabukisa. Kyova olaba mu kkanisa mulimu abasobola okuyimba nga bayimba bulungi banyanyagiza. Kati awo bw'abaayo Mukama gwe yamuwa talanta y'okkuba ennanga n'alyoka akasuulamu n'asuulamu ennanga, okutendereza ne kufuuka okutendereza. Kati awo ng'oyagala gunyume, ng'oyagala bitabuke, gwe leeta ffe abatamanyi kuyimba. Bwe tunaabikola ng'ebintu bifa. Naye bwe baba bano abayimba bunyanyagiza ng'ekintu kigenda mu maaso, ogamba bannange ddala okusinza kuweebwa omukisa. So kyenva ngamba nti ne bw'oba muyimbi, yimba n'okuyimba kwo kwonna n'omutima gwo gwonna baleme kukwegayirira. Eriyo omuyimbi ali eyo ng'olinda bakwegayirire kubanga omanyi bw'oba toliiwo, munnange mbunna nti kubanga gw'okulemberamu weebale. Ne Katonda nkujjukiza teyakuwa kirabo ekyo gwe kukwegayirira. Era bw'oba olinda bakwegayirire, kankubuulire, Katonda waffe takola loosi. Tagaba birabo bitakozesebwa. Omuwandiisi ono atugamba nti Katonda tagaba birabo byakutereka. Ebirabo abituwa, ebirabo abiwa abantu be babikozese okutambuza obwakabaka bwe, okutambuza ekigambo kye, okuzimba obwakabaka mu bulamu bw'abantu. Kati gwe bw'onoobanga oli muyimbi n'olinda bakwegayirire, munnange teweewuunyanga bwe bukya ku makya oyo gw'obadde olaba nga taliimu ddoboozi ne livaamu. Kubanga Katonda kyajja okukola bw'alabanga gw'ofuuse wa kwegayirira, olitadde wali mu kabado olisiimuulako busiimuuzi, kyajja okukola ng'ekirabo akiwa omuntu omulala. Oyo gwa anaakakasa nti ajja kukikozesa. Kubanga eriyo abantu bangi abayaayaana. Oli mubuulizi wa njiri, olinda bakwegayirire. Lwaki wandirinze bakwegayirire? Agambye nti Katonda buli muntu amuwa ku lw'okugasa. Omwoyo amuwa. Mukama ayinza okuba akuwadde omukisa nga gwe bw'obuulira n'oyimirira ku kituuti, abantu bategeera, abantu olina following, abantu waliyo abantu abalina omukisa nga bw'abuulira abantu bamugoberera mpulira abamu bali ku Facebook balina abantu bangi ababa followinga. That is very good. Then katukozese ekyo ekirabo Mukama kyatuwadde oba ku mikutu okugasa abantu. Eri abamu nga muli balungi bwe mwogera ku family life, amaka g'abantu gabakaabya, abantu banoonya engeri gye banaakolamu ebyamaka tebabiraba. Naye nga waliyo abantu Mukama bawadde omukisa okuwumbawumba amaka g'abantu, okuyita mu bigambo. Bwe kiba kisoboka wandiika, bwe kiba kisoboka tukozese omukutu. Kiki kyagamba nti ekirabo kyakuwadde kikozese nga tekiriiko na limitations kubanga akikuwadde. Kino ky'olina okumanya nti ekirabo kyo kigenda kuba kya mugaso ennaku zo z'onoomala ku nsi kuno. Naye ekiseera kijja kutuuka nga tokyasobola kukikozesa. Nze maama wange yali mukazi eyali yazuula, Mukama yali yamuzimbamu ekirabo ky'obuweereza eky'okubuulira, era ng'abuulira ffe okuva nga tuli bato. Maama waffe n'atambula n'agenda, n'ava eno mu effort n'akwata endala, n'ava eno mu effort n'agenda mu eno, n'agenda mu semina. Kwanga ng'ogenda ne weebuza yeeyeka gwe baayita, naye ng'ate baali bamuyita. N'aweereza, naye njagala okutegeeza ekiseera kyatuuka. Maama wange we tumuzikira omwaka oguwedde nga eyalinga luli ng'omukubira nga maama, mami mbuuliraako. Noonya olunyiriri luno luli ludda wa awo wennyini waali walukugambira luli bwe watu ne bwe watu. Naye ekiseera kyatuuka nga takyajjukira ennyiriri nga zigenze zisiimuuka mu mutwe.
kubanga yalwala obulwadde ne bumutuuka nga butandise okukosa obwongo nga takyasobola. Omukazi n'atuuka ngoba yandyegombye okugenda abuulire, yeruli yalinga tava ku bituuti, naye ekiseera kyatuuka nga takyayina gyagenda ku kituuti kubanga omubiri gulaga nti ekiseera kye ekyokukola kyali kikoze eki kiweddeko. Njagala okutegeeza nti agenda n'okutuuka okugenda nti agende mu ddwaliro ennaku ezisembayo bamutwala ku kitanda bamutujjako gyali tetutuukayo tewali, naye mu bintu bye yapakira mu nsawo ye kubuulira omuntu eyali azudde ekirabo kye. Mu nsawo yali ataddemu Bayibuli ng'ataddemu n'akarediyo, kaliko rediyo yalemera mu rediyo erimu ebyeddiini ng'akalimi ke we kali, naye ekiseera kyatuuka nga takyasobola kugamba nga ne Bayibuli tasobola gikwata gibikkula, nga takyasobola kujjukira enyiri ezimu nga zigenze. Kitegeeza ekiseera kye kyaliwo weri alina okukozesa ekirabo kye, era njagala obategeeza yakikozesa bulungi. Naye gwe bwe weeteeka ku minzaani okimanyi nti mukisa gw'olina nnyabo naawe ssebo, mukisa gwo leero ng'okyalina amaanyi, ebigere byo nga biyimirira, emikono gyo nga gikola, gikozese n'amaanyi go gonna, kubanga mu mikono egyo Mukama ayina ekintu eky'enjawulo ky'ataddemu ekigenda okusikiriza abantu okumutegeera. Kozesa amaaso go nga gakyalaba, ekyo kirabo Mukama akikuwadde. Amaaso galaba, gasobola okusoma, amatu go weegali, malamu tegannaziba. Gwe mukisa Mukama gwakuwadde enkya ya leero, amatu go nga gawulira bulungi okuwulira ebigambo bino, ozuukuke olwaleero osalewo okozesa ekirabo kyo. Bw'oba okozesa byuma, manyi ba technicians oluusi bagenda nabo ne baagala okwegayirizibwa biki, Mukama akuwadde mu bantu abangi, mu ba technicians bonna nga gwokola. Kozesa amaanyi go gonna ag'ekivubuka, ng'obwongo bukyasobola okugatta waya eno n'eno ne bivaamu eddoboozi, ne bivaamu amaloboozi agaweesa Katonda ekitiibwa. Tukozese talanta zaffe. Omukisa gw'olina leero gukozese. Kankubuulire, bw'onoogaana okukozesa ekirabo kyo mu kiseera kyo, Katonda agenda kuggyako ekirabo ekyo akiwa omuntu omulala, agenda okikozesa obulungi. Katonda waffe tateeka watafunira. Oba mumanyi omuntu ba entrepreneurs babuuza nnyo nfuniramu wa, naye Katonda waffe is one of those people. Ayagala ateeke ssente waalaba. Oba njigiriza nkyamu naye si nkyamu. Katonda waffe ateeka ssente waalaba, ekirabo akiwa omuntu ng'akimanyi ono tagenda kukituulira. Omuwandiisi yavudde agamba wano nti abantu baweebwa egundi ebirabo nga si byakubikkibwa mu kibbo. Eri omusajja wa Katonda mu ndagaano empya kyeyava agamba nti teriiyo akoleza ttabaza n'agiteeka wansi w'ekikondo oba n'agiteeka wansi w'ekitanda oba n'agibikkako, naye bw'aba agikolezezza agiwanika waggulu ku muti ku kikondo n'emulisiza abantu abalala. Kale bwe kityo bwe kuba kuweereza oba kuyimba oba kubuulira oba kukola kintu kyonna kyonna, leka okikole ensi etegeere nti waweereza. Oba kitegeeza kusula wabweru ng'ekyo Katonda yakikuwa, osobola okugumira embeera yonna, osobola ogigumira, gigumire while you can. Ate bannange, wano bw'aba atugamba nti ku lw'okugasa, wano njagala okugamba munnange ali eyo nga gw'olina omuze ogw'okumalamu banna amaanyi nga bakozesa ebirabo byabwe. Munne afuba okukozesa ekirabo kye, naye buli lwajjayo omutwe bw'ati ate oyagala mukuba ku mutwe. Buli lwajjayo omutwe bw'ate era ye era buli kiseera kati ebyo olwo sitaani yakuliko yakukozesa ggwe. Oyagala okulemesa munno. Abantu bangi abaweddemu amaanyi nga beewaddeyo okuweereza Katonda, naye buli lwafuluma kati naagenze tunaamulaba, naye ng'ate weewuunye. Mwana wattu kino ky'oba omanya nti ebirabo by'oli si bye bibyo. Buli muntu Katonda amuwa ekyo ky'asobola okukozesa. Golooza bameka abasobola okukola? Si bonna nti basobola okukola. Naye
lwaki bakeera? Kubanga bakeera Katonda abasobozesa olw'ekigendererwa. Si buli muntu nti asobola okubuulira. N'olwekyo buli lwe bakuteeka ku preaching program ng'olina okubuulira, genda obuulire. Kubanga ku olwo Mukama alina obubaka obw'enjawulo bw'ayagala butuuke eri abantu be nga buyita mu ggwe. Kyava atugamba nti Katonda buli kimu akituwa olw'okugasa. Naawe oyina ekirabo kyo. Kati bw'oba tokimanyi nti oyina ekirabo kyo, kyangu nnyo kakkana ku maviivi go omugambe Mukama, Debora yatugambye mbu nange nnina ekirabo, ekyange kyekiriwa. Mukama ajja kukikubikkulira. Mukama ajja kukulaga nti oyina ekirabo. Manyi abantu bangi bali ebaga nze munange siina birabo, nze byange byonna baabiwa gundi. Ali abamu abagamba gundi ayina 5, 6, 7 ne babibala n'obibala. Ye nga mubayina ebirabo teyeebala namu, naye ng'ate naye kintu kyakola obulungi. Naye saba Mukama olwa enkya ya leero okuyita mu lunaku lwonna, Mukama akulage, akwebikkulire. Kankubulire Katonda waffe ye Katonda ayogera gye tuli nga omuzadde bw'ayogera n'omwana we. Katonda waffe atulaga bulungi ki kye tusobola okukola. Akikola atya? Oluusi abantu bayinza okutuukirira ne batandika okugamba gundi kino munange nno okose bulungi. Ogenda okulaba buli kiseera baba balonda omuntu anaakola ekintu, balonda ggwe. Omanya bumanyi amaanyi gaawo we gali, naawe kirere. Ate bw'okozesa obulungi kino Katonda akwongerako n'ebirala by'otamanyi. Enkya ya leero twagadde okunyweza ensonga egamba nti Katonda atugabidde ebirabo eby'enjawulo, naye obujeemu butulemesezza okukozesa ebirabo byaffe ku lw'ekitiibwa kya Katonda, so nga abituwa bisobole okugasa abalala, so nga abituwa tuzimbe obwakabaka bwe. Nsaba ekisa kya Katonda kibeere naawe olwaleero nga tulowooza, nga nze ndowooza naawe ng'olowooza ku kirabo engeri yonna ky'oyina. Ebimu nnyinza okuba sibyogeddeeko, ebirala nga sibisomye, naye kyonna kye kiri ekirabo kakabeere katono bwe kati ka mugaso nnyo, kalina kye kagatta ku bulamu bw'omuntu omulala. Eriyo abantu abalemedde wabweru eyo naye nga balinze ggwe okukola ekitundu kyo. Kola ekitundu kyo n'obwesigwa. Katonda waffe ajja kubeerawo nga bulijjo bw'abeera ow'amazima, ayimirire wamu naffe era okutuusa lw'anaatuwanguza kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda waffe weebale kubanga n'olwaleero otuyigiriza. Nkusaba Mukama omwagala oyongere okutwebikkulira. Abamu nga tetumanyi birabo byaffe byennyini we bigwa, Mukama gwe wennyini vaayo otuyigirize, otwebikkulire, otukozese ky'oyagala. Tuyimirire Mukama okumalirira okuweereza nga tetulina nsonga yonna gye twekwasa, wabula okuyimirirawo nga tuli ready to go anywhere n'ebirabo by'otukwasizza. Zuukusa ebirabo muffe ebibadde byebase. Katonda waffe tujjaako mukisa ogwo naye tukozese nga bw'oyagala. Otuyise mu lunaku luno n'emirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.